nattu tukyuse ku mudigido katono nnyo mawulire gano gannaku njagala tukyuse omudigido ate tusooke tukungubagire bannaffe bano. Njagala tukyuse omudigido guno. Mwanattu mawulire gannaku ge twafunye olunaku olw'eggulo ekiro ekyakeesezza olunaku olwokusatu. Kyolinza okugamba nti it was a tragic day. Enzikiza yabuutikidde eggwanga Uganda olunaku olw'eggulo oluvannyuma olw'abantu abasoba 46 okufiirwa obulamu bwabwe mu ngeri eyabadde ey'entiisa ennyo. Kaakati ate n'amawulire genfuna early this morning, era amawulire genfunye nti ate era kumpi mu kifo kyekimu era accident endala egudde awantu weewamu. Kaakati olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi zaabadde 22 omwezi ogw'ekumi October. Kaakati twabadde tukyali awo tuli mu kweteekateeka okubeera nga tugenda mwanattu okukuba campaign okukola kutya bannayuganda abatali bamu. Ne tufuna amawulire era poliisi n'efulumya ekiwandiiko yadde ng'okusooka ab'ebyokwerinda okusinga ddala traffic police yasoose ne tutegeeza nti ababadde bafiiridde mu kabenje ako babadde 64 era bangi nnyo. Ne tusattira n'okwongera okubeera nga ate tukaaba amaziga amayitirivu ate poliisi yeetemye engalike nemala ne tutegeeza nti tebabadde 64 oba 63 nga bwe tusoose okwogera, bali 46 nti bwe batuuse mu ddwaliro ate eddwaliro ne liga nti waliwo abamu ababadde bazirisa obuzirisi nga bakyalinamu obulamu. But whatever, enjega eno yaguddewo era yaclaiminze obulamu bw'abannayuganda abawererako ddala. So we need to take some time okubeera nga ate tugenda maaso okukungubagira bannaffe abo abaafiiridde mu kabenje ku luguudo luno. Kati nno byennina guno si gwe gusoose ku luguudo olwo, ate guyinza okubeera nga si gwe gugenda okusemba ekiryandongo. Ngenda kubeera nga ate nkujjukiza mu May wa 2018 if I'm not mistaken, nga data wange oba statistics nagenze nembikula archive buterevu nnyo ogenda maaso ate era okulaba nga ngattagatta batuusaako awo oluguudo olwo. Kaakati ekye tulina okumanya olunaku olw'eggulo zaabadde ennaku z'omwezi 22 omwezi gw'October mwaka 2025 nga bwe nkutegeezezza ngenda kubeera nga nkutwalamuko speed. Ekiwandiiko ekyo kyolaba bulungi nnyo kyafulumiziddwa ekitongole eky'ebyokwerinda ekya police era traffic police to be particular. Era okusookera ddala bategeeza nti 63 people have been confirmed dead and several others injured in a road fatal crash that occurred today 22nd October 2025 at of course that is 12 minutes or a quarter past midnight AM at Chitareba village near Asiri farm along the Kampala-Gulu highway. Now, the fatal crash involved 4 motor vehicles, UBF 614X Isuzu bus Nile Star, coaches CGO 5132AB 07 Toyota Surf UBK 6477C Tata Rolly and UAM 045045V Isuzu Bus Planet Company. According to initial investigations, the driver of UBF614X Isuzu bus traveling from Kampala towards Gulu attempted to overtake the Tata lorry
UBK 647C at the aforementioned location. Simultaneously, the Isuzu bus UAM 045V traveling from opposite direction was also attempting to overtake the Toyota Surf CGO 5132AB07. In the process, both buses met head-on during the overtaking maneuvers. One of the drivers swerved in an attempt to avoid collision, but this resulted in a head-on and side collision, causing a chain reaction that led to other vehicles losing control and overturning several times. As a result, 63 people lost lives, all occupants from involved vehicles, and several others sustained injuries. The police arrived at the scene promptly and transported the injured to Chiriandongo Hospital and other nearby medical facilities. The bodies of the deceased were conveyed to the same hospital mortuary for post-mortem and identification. As investigations continue, we strongly urge all motorists to exercise maximum caution on the roads, especially avoiding dangerous and careless overtaking, which remains one of the leading causes of crashes in the country. We extend our heartfelt condolences to the families of the deceased and wish a quick recovery to the injured. Now, SP Kananula Michael, ebyavuddewa ayogerera of course ekitongole ekya police ekikola ku bidduka oba ekikola ku lugunguudo traffic police okusookera ddala we batwe batutegeezezza nti abantu babadde 63 naye ate oluvannyuma gye byaggweredde nga mwana tuba tutegeezezza nti abantu abaafiiridde mu kabenje Dekabusa babadde 46 era batugambye nti abamu bwe batuuse mu ddwaliro ate abasawo olwo lwe bakikakasizza nti abamu babadde bawunze nga bakyalimuuko obulamu. It is a tragedy. Era njagala mwana twateera otegeere nti accidents empitirivu ennyo zizze zigwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu eziri tragic. Zoyinza okugamba nti obubenje Dekabusa nasty accidents. Naye nkaakati ekyo ng'ogenda okubeera nga okifuna butereevu nnyo n'amakya gano ag'olwaleero. Amakya gano ag'olunaku kuno olwaleero ate essaawa zibadde no so olwaleero naye olunaku olw'eggulo ssaawa zabadde 2:45. Yes, zabadde 2:45 ate era ne tufuna ekintu ekirala. Yes, saawa 2 ku saawa 2:45 olw'eggulo lwajjo. Saawa 2:45 ez'olw'eggulo ate era kyakakasiddwa nti abantu era akabenje akalala kagudde era mu kifo kumpi kyekimu. Era abantu kigambibwa bana sofa nti era baafiiriddwa obulamu bwabwe baafudde nti abantu bana olw'eggulo olwajjo lwokka. Kaakati era ku ssaawa 2:45 era bagenze okubeera nga mu kifo kumpi kyekimu. Era abantu abalala baafiiriddwa obulamu bwabwe, kwegamba accident 2 back to back. Naye abantu bayitirivu nnyo abateekeddwa okuba nga baafudde kuba mu ggwanga Uganda tukimanyi under reporting of data and statistics biyitirivu nnyo, si lugambo era si bipya, era binza okubeera nga tebikyali nnyo nti bipya. Naye njagala nkutwale butereevu nnyo ate era nkunnyonnyole obubenje obwenjawulo buzze bugwa obutugumbudde abantu abawererako ddala. Omanye
kakati no mwana tukyolinawo okumanya era okutegeera ennaku z'omwezi of course kakati accident yakasembayo ye olunaku olwajjo naye njagala nkutwaleko ate era omwaka gwali gwa era 2018 nga bwe mbadde nkutegeezezza mu mwaka gwa 2018 kyenkyanoonyerezo kakasoba ekifo era kyekimu naye omwaka ogwa 2018 kati ngenda kuva ku 2010 ngenda kuwa accidents ezamanya ezibaddewo from 2010 up to date okusinziira ku archive zange zenina yes kakati tutwogedde ku eyo yabaddewo olunaku olw'eggulo obwenje obiri back to back ak'ekiro ku ssaawa 6:15 nga bukya bwabadde bukene n'ekiro ekyakesezza olwokusatu abamu bwe bakyogera ne lwabadde olwedde lwakusatu adde tuyingidde olunaku olulala ne ku 2:45 olunaku lwe lumu just a space of few hours over 46 kakati 46 ogatteko abana kakati si be bantu 5 be bantu 5 kyukirya ndongo kakati ennaku z'omwezi zaali 25 2018 lwali lwakutaano omwezi gwa May kirya ndongo ate era about kilomita 220 okuva mu Kampala era n'akabenje ako era kaali ka kiro night time era ako kaali it was involved kaali mu basi tractor saako ne truck ako kenjogerako ka mwaka gwa 2018 ako nno nketwogerako aka 2018 era nkyali kirya ndongo sinnagenda walala ako kagenda maaso ate nako okusinziira ku Red Cross nti abantu abasoba 48 bafiirwa ate obulamu bwabwe 2 kakati abaafuna ebisago bavaawo n'ebisago basoba mu 14 ate era okusinziira ku details ne archive yange endaga nti 2 bus drivers attempted to overtake other vehicles and collided head on. Police blame over speeding. Kakati ako kaali kagundi naye akabus kano kenkugamba akanga 2018 bus hitting a tractor driving with no lights at night then slamming into a truck. Poor road safety, poor vehicle condition and dangerous driving they were the general contributing factors mwaka akabenje. Oyo tuli mu 2018 kirya ndongo eyo yonna Gulu highway. Kati ekirya ndongo kakati obubenja ka 2018 ne kano seko n'obulala bwe tuyinza okubeera nga mwaka ivu tetubulina nga tebuli reported. Kakati kankutwala ennaku z'omwezi nga 19 May mwaka gwa 2022 lwali lwakuna Fort Portal Kyenjojo Road. Ako kaalimu basi ya linki. Abaafa kiteeberezebwa okwanga omuwendo gwali gusukka mu bantu 23. Era batutegeeza nti general measures suggest factors like speeding and indiscipline era ze zaaviirako akabenje ako. Kakati njagala nkuwe gundi endala ezize zibeerawo scenarios ez'obuwenje obuze bubeerawo era obulala okuviira ddala mwaka gwa 2010 obadde feto tuzoga nti badde naste. Kakati njagala nabo mbukuwe oberenga oli mwana to updated kakati obwe bumu kubbo era ojjukira akamu omu obaddewo of course of recent waliwo akaalimu abasuubuzi oba mukajjukira ako simanyi oba mukajjukira. Ako kaali ka mwaka ndowooza waliwo ak'omwaka guno August ne kansooke nkuwe nsooke nkakuwaako nako akaivu yange eriwa kale akaivu yange eriwa abanange mukama katonda nenga waliwo aka August akafiiramu abasuubuzi omwaka guno gwennyini gwe njogerako ne kale kambuvenduza ku mwaka 2018 nkakuwadde May nga 25 nenkuwaka Agusto 18 2019 mu Rubirizi District Western Uganda bwali budde bwa misana fuel truck crashed into 3 cars and exploded causing a fire that engulfed vehicles. This was a chain reaction on a highway. Aka Rubirizi
yali nsobi ya mugoba wa kidduka ekyo wa driver yali okusinza ku police nti yali adduka emisindi egyayiriri era n'aluzinga control. Era heavy trucks like fuel tankers are often involved in such explosions due to poor braking or overloading. Bino no byensoma biva mu alipota za police ez'obubenje mu traffic department. Ekyo kitongole kya police abo 19 mwaka akabenje akena kuzomwezi nga 18 Agosto 2019 bantu 19 baafa ababuukawo n'ebisago mwana tunesaawa eno tetunaba kubeera nga alipoota specifying bulungi nnyo. Era police yatugamba nti agenda maaso ne investigating nekola clean up biki byonna yana bagenda maaso kubeera nga the incident prompted discussions on regulating fuel transport but no immediate actions noted beyond general safety campaigns. Wetutuukidde olwaleero emotoka ojjukire kyali wano kyaliridde abana ekimotoka ky'amafuta ekyagwa bane munzijukize ali mu comment section awo waliwo ekimotoka ekyagwa waneeno kulweruweero ndowooza neerabiddewo bannange naye kale tugende maaso n'ekyo abantu baafa baali bazze kuwesenera ku mafuta. Kaakati May nga 4 2022 Fort Portal Western Uganda bwali budde bwa misana basi ya losing control negera maaso ne crashing ya mu estate y'amajani neyezi okweyiringulula n'emirundi. Ekyo police yatugamba nti likely yali fatigue ya mugoba wa kidduka ekyo yali owa bus yalina fatigue overspeeding saako n'okubeera nga waliwo mechanical failure nti bus gye yali avuga yali kwegamba yali mu mbeera si nnungi ng'ate teddaabirizibwa poor maintenance. Zino alipoota z'enkwa za traffic police. Saako n'embeera y'obudde bwe yali mu bitundu ebyantozimanyi those are hilly areas. Era police yatutegeeza akabenje ako akenda kuzomwezi nga 4 May 2022 katugumula abantu abasoba mu 2 n'abalala ne babuukawo n'ebisago. Era police yatugamba nti yagenda maaso ng'enoonyereza ku kampani ya bus eyo. Era tetumanyi gye byaggweera. Era ne bagenda maaso nga bakola ebikwekweto n'okukola kwonna ku zi bus mechanical failures n'ebirala byonna embeera gye zibaamu. Kaakati akabenje akakyasembyeyo keka October 22 2025 naye ng'ako ko kimanye nti wetwogerwa leero 5 bagenzi ate omuwendo gusuubirwa okulinnya n'ababuusewo n'ebisago tetunnabeera kubeera nga tumanya. Naye okusinziira kwa alipoota za poliisi zennina ez'enjawulo okusinza mu archive zange nkyagenda maaso okubeera nga nzigatta nemba wako brief summaries enzenkola nga munnamawulire ku report oba reports ze bazze bakola eza traffic buli mwaka ezize zifulumizibwa. One of the major causes batutegeeza nti of course overspeeding oba okudduka endiima kicontributing ebitundu 25 ku 3 ku buli 100 ku bubenje obubaddewo era obusinga bwa baasi bwa taxi ne trucks often obugenda ebidduka ebyo nga bisussa speed ezisukkiridde nga we ziteekeddwa ku nguudo ez'enjawulo kwegamba overspeeding. Kaakati ekirala okusinziira kwa alipoota eya traffic police brief summary ebyenzize enkola n'okulaba okuva dda 2010 okutuusa olwaleero batuga nti mulimu reckless driving and careless overtaking eri abagoba b'ebidduka abavugisa ekimama abavuga nga tebeefiirayo saako n'okuvuga endiima oba n'okuyisa abateetaagisiriza. Kaakati ekyo batutegeeza omwaka gwa 2024 nti kyacontributinga ebitundu 44 n'obutundu 5 ku 44.5% over 2024 crashes. Nti obubenje obwaliwo omwaka oguwedde ebitundu 42 n'obutundu 5 ku 100 bwava ku okuvugisa ekimama n'okuyisiza abantu batagwanidde kuyisiza careless overtaking and reckless driving. Kaakati ekyo kyasinza nnyo common on 2-lane highways where drivers overtake without visibility nga talaba kiri mu maaso eri. Kaakati yenkola endala. Kaakati enkola ey'okusatu okusinziira kwa alipoota ya police driving under influence nti abantu abatambula oba bavuga ebidduka nga batamidde banywedde omwenge abalala bataddeko ebiragalalagala bakubiddwa. Of course munjogera kyanguye nnyo va mu biragalalagala mbanja kubuzaabuza ekigambo ekituufu kyakubeera nga bataddeko tebali bokka
Kaakati ekirala overloading ezimu ku causes okusinziira kwa alipoota za poliisi zennina zenzijja mu archive yange okuva mu kitongole ekya traffic department. Ndi ku alipoota za poliisi batugamba overloading nti baasi zino olumu zitikka abantu awo muwendo gw'abantu ogusukkiridde kwabo. Omwo mulimu minibuses ne coaster zigenda maaso okutikka omuwendo gw'abantu ne taxi abasukkiridde obungi ekigenda maaso okubeera nga kireeta obungi bw'abantu okufa ate era n'obuzito bw'emmotoka zino okubeera nga reducing stability ate era heavy trucks zibeera overloaded with goods babisibyeko waggulu eno biki kwegamba batugamba nti ne overloading leading to brake failure. Kaakati ekintu ekirala okusinziira kwa alipoota ya poliisi zennajje mu archive bigenda maaso okubeera nga byoleka nti poor vehicle maintenance oba maintenance obutaddaabiriza bidduka ng'abantu babitadde okusingira ddala baasi minibuses coasters n'ebidduka ebirala. Naye ntunuulidde nnyo obubenje bwa baasi minibuses ne coaster ne taxi ebintu ebyo bitikka abasaabaze abava mu kitundu ekimu okudda mu kitundu ekirala nga bangi. Kaakati bakutegeeza nti defective brakes emipiira amataala saako n'ebirala bingi nnyo nti obubenje okuva ddala mu mwaka gwa 2010 okusinziira kwa alipoota summary gyenina eyoleka bulungi nnyo nti they are not inspected ezisinga obungi. Emmotoka nnyingi okuli baasi minibuses coaster taxi nti zigenda ku nguudo nga tezeekebejjezeddwa oba tezeekebejjeddwa ziri mu mbeera mbi zonna zikaddiye breke amataala byonna tekuli n'emipiira giweddeko naye ne kigenda maaso ne zitambula bwe bulamu bw'abantu bwe tulaba obutokomoka nga buggwawo ensangi zino. Alipoota z'enkuwa nzijje mu archive zange nzikubyeko enfuufu okuva ddala omwaka gwa 2010 n'okutuusa olwaleero obubenje obuzze bubeerawo buli nasite obinvolvinzeemu baasi minibus ne coaster aba taxi nja kujja. Kakati ensonga endala department ya traffic police ensonga endala gye batuwa emu kwezi ezikyasinze okubeera nga ziviirako obubenje buno okubeerawo obulamu bw'abantu okubeera nga butokomoka mulimu poor road infrastructure gamba ng'ebinnya awatali enguudo ezimu ezitaliiko bitaala obuguudo obufunda saako n'olumu embeera y'obudde naye ng'ekikulu alipoota ekwoleka nti ebinnya mu nguudo enguudo ezimu obutabaako mataala oba bitaala enguudo ezizimbibwa nga nfunda nnyo onayagala kuyisa ate agenda okulaba n'eri waliwo evaayo kyekireeta head on collision. Kaakati poor road infrastructure y'amaanyi nnyo ku zi factor ezireetedde obubenje n'abantu bafe okubeera nga batokomoka nga zino z'enkuwa alipoota zimanyikiddwa ziri mu buwandiike byonna bimanyikiddwa naye ebikolebwawo nze okwesanga nga bitono. Solutions kati ensonga endala bakugamba fatigue and distracted driving gamba nga baasa bagoba b'ebidduka bakoowa nnyo era olumu bayignowalinga tebasiteeka mu bwongo ku kya kintu kyakuwummula abamu n'obasanga bakozesa essimu eriyo byolaba emabegako mwakanoza gwali gwa 2022-2023 Ministry ya Works and Transport yavaayo n'eteekawo guidelines ebirina okugobererwa abagoba ba baasi minibuses kosa na biki naye ebintu ebyo bigobererwa. Kaakati awo ejjira ku non-compliance with the traffic rules nti okuginowalinga signals saako n'amateeka agawandiikiddwa mu Road Safety Act n'ebirala byonna nga tebigobereddwa abantu ne bagenda maaso nga bafiirwa obulamu bwabwe. So kakati okutegezaako ku bus minibuses coaster ne trucks overloading and speeding particularly ebikyasingidde ddala okubeera nga bikulembedde okubeera nga biviirako obwenje buno okubeera nga bugenda maaso okubeera nga butigumbula abantu. Kaakati okusinziira ku bibalo era byennina zina alipoota za traffic police n'ekitongole kya World Health Organizations nzigenze maaso n'embeera nga nzikwanaganya zonna nga nzikomparinga naye nja kubeeretera full comprehensive report on road carnage in Uganda. Kakati official figures nezimu ezitali official due to underreporting n'ebirala total fatalities okuva ddala mwaka gwa 2010 n'okutuusa olero mu October zi-estimatingibwa approximately obeera mu 25,012. Okiwulidde? Kyeka tokiwulidde. Okiwulidde tokiwulidde.
nti abantu abazze bafiira mu bubenje obw'enjawulo okuva ddala bwe tuba tutunidde alipoota zennina nti 2010 n'okutuusa olwaleero twakafiirwa abantu abasoba mu 5,200. Olw'ensonga ku alipoota zennina wano eno zenkubyeko enfuufu zitwoleka nti 2010 wakati wa 2010 ne 2017 average abantu 3,000 nti baafanga mu myaka egyo space of 7 years 2010 to 2017 that is batugamba nti okusinza ku reporta zino nti kumpi abantu 3,000 baafanga buli mwaka okulaga trends ezava mu 3,500 mu 3 wakati wa 2016 ne 2017 ne alipoota ezasooka emabegako. Kati mu 2018 batugamba nti approximately abantu abali eyo mu 3,000 bafiira mu bubenje mwaka gwa 2018 obubenje obw'enjawulo. Kati va ku buli obw'ebbaasi naki obubenje obw'enjawulo road accidents 2019 3,194 ezimu zitwale nga estimation naye ng'omuwendo gusinzira ku alipoota eba bigattiddwa nali zi reports eziba zikoleddwa 2021 batugamba nti approximately abantu 3,500 naye ezo ebyo bya reducinga naye waliwo COVID-19 ojjukira naye ebimu emiwendo gya kwesanga giriko wansi endala giri waggulu. Kati 2022 1,405 accident zonna eza buli kika kano ka gaali kano ka gundi kano ka motoka kano ka bwe butyo abantu 1,405. Kati abantu mu mwaka 2023 1,486 2024 1,584 approximately naye kitwale nti okusinzira ku data gwennina abantu 10,000 betufiirwa buli mwaka 10,000 betufiirwa buli mwaka. Kakati bino bye twogerako ebisinga b'emikwebyo bimanyikiddwa era n'abakulu babimanyi n'olumu ne basalawo okwesulirayo ogwa naggamba. Olwaleero twandibadde ng'eggwanga tuli mu kubeera nga tugenda maaso okumooninga oba okukungubaga naye of course waliwo campaigns era tugenda maaso okubeera nga tukuyega abantu okuba okalu naye do we mind, do we care actually, does the government care? Ne kino kikulu nnyo okwebuuza, does the government even care, do they even want to know? Okubeera nga olwaleero president olwalabye ekyo mu ddakiika n'ayishuwinga naga nti buli family yaabo ebaweebwa obukadde 5,500 era ogenda kwesanga waliwo n'aba genda okukola ddiiru ezo nazo zibbibwe. We've put a cost on the lives of the people. Nti olwaleero tulina omuwendo kati obukadde 5 abantu abafiira mu bubenje bakola batya bagulwa obukadde 5 naye ng'ate wandibaddewo embeera ekolebwa okusolvinga ebintu ebyo obubeera nga tebiddamu. Kati olwaleero obukadde 5 tujjukira abattibwa mu Novemba w'omwaka 2020 bukadde 5 omuntu kati afa mu ggwanga Uganda alinako omutemwa gwa bukadde 5 buli afa mu ngeri nga gavumenti eraba yebadde ino holdingibwa accountable erina okubeera nga ewaayo kati obukadde 5 nti banaye mutusonyiwe nnyo era n'omuwendo ogwo okugusala basinzira ku ki era lwaki kikolebwa bwe kityo. Yes tuyinza okubeera nga tumooninga naye bozza omusango ekibajjajjaffe baga nti yes nti ebiseera ebisinga bwe tuzza omusango ffe abaliwo azizza omusango yaliwa akati ojja kwesanga kisooka okubeera nga President Museveni ne gavumenti yetegeera nti ddala ekituufu eremereddwa okubeera nga etereza transport sector n'ebintu ebirala okugonjola ebizibu ebimu ng'okubeera ng'eri yeconvictinga yo kennyini ne yeetwala ku mulabba nega buli omu aweebwa obukadde 5,500. Kaakati olwaleero we have a price tag ku bulamu bw'abantu obutokomoka naye nga twebuuze bbaasi eno oba ekyabaddewo kyekyaleetedde ekizibu okubaawo tukinogedde eddagala kwankuleze mu 2018 era oluguudo lwe lumu lwagako akabinja ate nga buli lunaku bugwawo naye how much are we going to spend, how much 5 millions or how many times are we going to spend 5 millions ku bulamu bw'Abannayuganda naye ng'ate ebizibu emutusobola binogera eddagala. So kati gavumenti ekulaga yeconvictinga era ne yeesingisa omusango ku bizibu ebisinga obunene mu ggwanga Uganda ebiviirako obulamu bw'abantu okufa. Kakati ne basetinga simanyi babaali mu cabinet babaali liddawa ne basayininga nti buli bulamu bwa muntu afa nga fa abadde balina okunenyezebwa bugenda kugulwanga
obukadde 5. It costs you 5 million today. Your death, your life costs 5 million. Nenga ate ebizibu ebimu byandibadde bigonjoolwa without a penny. Kakati basi zino ezimu z'abaani, eri abanene abali mu zibaasi ezo, eri abamu kwegamba batakwatwako, eri abamu nga z'abanene, ne weesanga nga measures ze bantaddewo abakugu baba technocrats nga bavuddeyo okwoleka nti kino kye kirina okukolebwa, n'olwokuba oli baasi ya minisita, baasi ya general, baasi ya gundi, yo traka ya gundi, ogikwata owa poliisi ne bamukwira baasi gite, naye ng'ebadde in a poor mechanical condition. Naye ng'obulamu bw'abantu bugenze, 5 million eziweebwayo. We need to nga bannayuganda okwebuuza ebibuuzo kati n'essaawa eno mu nsi ezitegeera twandibadde ne state of emergency oba okubaawo n'akaseera akakungubaga. Naye campaigns are ongoing. We can't even have time to ponder on naye twadde tukyali awo era akabenje ne waddamu ne wagwawo akabenje. This raises lots of questions eri ebintu ebyenjawulo engeri eggwanga, the administration, the misadministration in this country ereetedde bannansi, ereetedde obukulembeze okwekonvictinga, yeetutte mu kooti ne yeesalira omusango n'etandika compensatinga, naye ng'ensobi zino zo zisigala weeziri. Kaakati oyo tetumanyi olw'enkya banaafa bameka, tetunnaba kumanya na kutegeera. Naye kale ebyo embeera bwetyo bweri, era abantu bangi bakyafa kuba gavumenti eraze solution zonna zeyinza kubeera ng'ekola okubeera ng'etaasa obulamu bw'abantu. Ne kale olinange muzzukulu wa Gamu nga Moses Wamala, kitalo nnyo nyingi ddala eky'Abaganda bafa abo okubeera nga baafiiriddwa obulamu bwabwe. Ate era tukyagenda ddala maaso okubeera nga tubawa details endala zonna ezikwata ku accident eno as they come in handy. Yes, kaakati kyewuunyisa era ekintu kibi nnyo nti just olunaku lwajjo ssaawa 2 ate era akabenje akalala era mu kitundu kye kimu around near Mukwano Gate. Era byabadde almost mu same location. Mu Kigumba Town Council along Gulu Kampala Highway. Abantu era 4 baafiiriddewo. Kaakati ekintu ekyo kyongera okuleeta ebibuuzo, naye ng'olaba ab'ebyokwerinda babeera nga baagala okulemesa Albert Kyagulanyi Ssentamu oba munnabyabufuzi omulala, amaanyi gaba mangi nnyo ge bateekawo. That shows they are just protecting their grip on power. Obitegedde? Nkyo kitegedde bulungi nnyo, naye as a country nga bannansi mbadde ensonga twetaagayo ng'olunaku olwaleero oba enkya okubeera nga tukungubagira abantu bano ani alina okuholdingibwa accountable. Baasi batube baasi w'ebidduka bino byadde mu mbeera ki ekisooka. Era enguudo bwe lubeera nga lwakolebwa luyinza okubeera nga lwali lulina kubeera lwa bugazi bwe buti, naye ng'oli yalubbako ssente essaawa eno kuba mu nkomyo. Baminisita baani byonna traffic police essaawa eno twandibadde tubuuza bantu what went wrong, era couldn't we avoid this? If there were avoidable mistakes, that means people have to be in jail. Si compensating abu compensate yes, nzo compensation nzo kujanga amabugo, naye amabuga ago nga tetusoose na kwebuza kikyase muntu naki kutegeera kiki kyaviddeko omuntu buzibu. At the end of the day tugenda bikola buli kaseera nenga tewali kikiwuka. Kale kaakati byebyo bimu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. I thought we could use this opportunity okubeera nga tusooka okubeera nga ate mwana tukyogerako before nga tetunnaba okubeera nga ateera tugenda mu nsonga endala yonna. Kakati ebyo bwe bityo bwe biri, era akabenje ako ak'ekiryandongo obubenje obubiri bwe butyo mwana tuwe bagenza okubeera nga ate buclaiminga obulamu bw'Abannayuganda. Kakati betwogerako bali 5. 50 people died yesterday. Just 50 people died just yesterday. Just imagine, think about it. Abantu 50 ejjo baafudde. Nsonga ki? Bubenje. Nenga omujja kwesanga nga ensobi ayino zisasulira abaakoze ensobi weebali. Nenga tewali kigenda kukolebwa ng'ekyo kyawedde twakivuddeko, era tugenda kusigala nga tulya piraawo, tugende butereevu nnyo mu nsonga y'okugenda maaso okubeera nga we politic and have business as usual. Naye kale kitalo nnyo nnyini ddala.